Somebody came with a bucket of problems. You are seated, but inside you say, inside you say, really? Why can't God begin with me? God is going to do it for you in the mighty name of Jesus. God is good. God is going to do it for you. Turn to him and say, if you're about to fail, God is going to give you grace. Today God is going to give you the anointing. Today God is going to lift you up. Today God is going to use you. In the mighty name of Jesus. Have a seat. On Friday, you were here. How many of you that you were here on Friday? For me, I was not here. How many of you remember that I was not among with you? I was not with you. How many of you say I was around? Friday, actually. On Friday I was not here. This place that we prepared. Lower the volume of the machines of the sound. God's good. So Friday, on Friday I was not with actually. About this place of yours, it's first my time of, to stand in this place. Oh my, God's good. It's my first time to stand here. But I believe God. I believe God. There are things that we do here in this place. Most especially building. I took you from your big place there. You have to squeeze yourself here. And there's a number we don't go beyond. Actually, still. And still, we are still big in number. Because the aeration will not be enough for us. God is good. So the majority of people on TV don't bother to come, you remain on TV. You watch on TV the social medias. And those of you that come always, that come often here, take it like officially we are not open. God's good. Just because we are still renovating our church. But God's not closed. God is open officially. God is going to do the gracious thing in your lives in the name of Jesus. Actually, I don't understand your place, please. I had my freedom. I was moving anywhere I went, going here and there the way I like. But now, the camera people said, don't come here, don't go there. There are no lamps, right? So I don't have my freedom totally. I was used to my thing, the big pulpit. But here now, we are on the same level. The person can come after me. I had my pulpit up there. Now here, a person can just come very fast and
kegamba kafuka kyannemye otegeera Really, I don't understand this place. waliwo faces embadde ntira okulaba There's some of mwabulidde wabaliwo where are you now? wali mbadde onnyimirya nenengera buli omu. At first I used to stand and see everybody. Naye kati But now bulingiza I just beep and say, where are you? Bannange, You people. kino tukikole mangu. Let us do this work very fast, promptly. Because Kino tukikole mangu we have munzizeeyo eri to do ewange. it promptly and go back to my place, Munzizeeyo eri ewange. to the first place, original place. Ebyawana About this thing, nedda. Kati waliwo abatudde wano nga sibala there are those people, the singers sit, I don't see them. Sit it behind. Mukama God is good. abasebe That's leero temufuluma. today. Omanyi mmwe You people, leero muzannya today we are praying. mulina omuze gw'okufuluma. You have that habit of going out. Chelsea omwali munkubizza emiggo nagenda ne mbasibirako sente zange ne babakuba goolo James, I bet, but they were beaten 5 goals. Wilson nankubira amasimu ag'okumugu Wilson called me every time. nagano zikwata I didn't pick his call at all. ne leero bagenda bakuba. But Arsenal, they are going to beat you, please. So temumala budde kufuluma nti tugenze raba mupiira. Don't go out that we are going to watch the football. No. Leero bwe babakuba ekikopo mukiveeko mutuwule lwaki mwali mufiira They are going to beat you. You are going to give the trophy. Mukama mulungi. God's good. So nina abasabye omanyi ekkanisa yange eri fane. My church is so funny. Weziwera olaba Wilson bano We've come bano abasajja baaseno to Wilson, the men of Arsenal. nga tukyali mu service. When Arsenal is up, Si be bakuba obukalu najja he comes and taking when ateekawo ekiweebwayo and kye put down his offering n'afuluma and goes out. n'obuuza ate ogenze kukola You ki. ask, where are you? Had you gone? Era Wilson yankubidde esimu n'aŋŋamba muzeeyi Called me and said, Mzee, enkya ssaawa 9 twagala kuba nga tuvudde wano. at 3 we want to have left that place. Enkya ssaawa 9 twagala kuba nga tuvudde wano. At 3 Naye p.m. we want to mbakakasa leave. tugenda vaawo ssaawa ejja. We are going to leave at 7. Ate sigeza n'endaba afuluma mutugeze raba mupiira. I don't want a person to go out to say he's going to watch a football. Ate nange nkakoze kagenderere I've done it. nekijira ddala mu budde. Intentionally to come in this time. Nkutte obudde. I've kept my time. Nkutte obudde. I've kept the time. Kati sigeza n'endaba afuluma. I don't want to say a person coming out. Oleka tuve abakyabakuba nnyo. That's where the sin beat. Ova otya mu mafuta. How can you use the anointing? Ngenzeera abo abazungu nga bazanya. I'm going to see the white people Oyina pray. ebizibu ebibyo ova mu mafuta. You have your problem. Ate akaseera bwe baviirawo The time you leave, nga Mukama asumuludde amafuta. that's how the God has released the Ngenzeera anointing. bamupiira. Because I'm going to see the football. Akiva Abafirika tukyali baavu. And Africa is Bali simple. abasajja boolaba babasasula. The white they are paid. Bwe batwala ebikopo byabwe Take tofuna yadde their n'ekimu. trophy. You don't get even a 100 shilling. Ovudde mu mafuta. You leave the anointing. Gwe, Yeah. nanono Even you. baawo leero omukwate ku mukono omugambe tulina gy'olaga. You tell your husband, know where you're going. Mukama mulungi. God is good. So twebaza Mukama Therefore, thank the Lord. tuli balamu. We are alive. Leero Mukama agenda kukikola. God is going to do it for us tonight. Ku Lwokutaano On Friday, mu mubiri saalinamu in the flesh, I was not with you, naye mu mwoyo twali but ffenna. in the spirit, we were together. Twali ffenna. We were together in spirit. Actually nakolawo n'obunabbi And even prophesied nga sibalaba nabbalaba. when I could not see. Bantu bameka baliwo nga ku Lwokutaano nakuwako obunabbi nga siriiwo. How many of you I prophesied on you on Friday when I was not seeing you? How many of you? Mukama mulungi. God is good. So ekyo Mukama kyakola. That's what God does. Waliwo ebifo ebimu There are some places nga physical oyinza obuteetaaga kubaawo physically we may not be able to, naye nga amafuta Mukama gakuwadde gasigala gakulukuta. but God, the anointing gives you flows and flows. Ekireetera abantu What causes people okukola ennyo to work hard n'aba nga akeera lwa nsonga becomes the reason is why. bw'aba taliiwo If it's not there, ebintu tebitambula. things cannot move on. Naye si kye kintu ekirungi. It's not a good thing at all. Omuntu weetaagayo akaseera, You need a time, weetaagayo akadde, you need a time, obeereko off and be offered. naye ng'ate emirimu gyo gitambula. And yet your job is moving well. Kakati n'ekyo ekisa Now that grace, ekyokugamba gwe ng'omuntu or owummudde say a person you have rested,
naye emirimu gyo gitambula and your business is doing well, ago nabwo kyetaaga amafuta. that it needs anointing also. Abamu ku mmwe And some of you, we mutambula ne mugenda oba mugenze mu byalo, when you move away up to the villages, bizinesi ebanga enzigale your business is as if it's closed. yeetaaga wooli. It's moving when you are still around. Si kye kintu ekituufu. It's not a good thing. No. Weetaagayo amafuta, You need a certain anointing. weetaagayo ekisa, You need your grace. oba wooli Whether you are there, oba toliiwo, you are not there, ng'ebintu bitambula nga bw'obyagala. things move on the way you like them to Oba move. wooli If you're there oba toliiwo, or you're not there, abaana basoma, children go to school, abaana tebabulwa kyakulya, you don't like food, abaana tebabonaabona. children cannot suffer. Kati waliwo agamba, There's some people saying, somebody is saying over there, musumba, that pastor, oyogera ku mukisa you speak about your blessing ogw'okubaawo n'obutabaawo ng'ebintu bitambula of being bulungi. there or not being there when things are moving good, well. Naye But nze mu bulamu bwange for me in my life, ne wemba wendi era still tuba tubonaabona. even if I'm there, I will still suffer. Mukama mulungi. God is good. Ne wemba wendi Even if I'm there, still still tuba tubonaabona. we still suffer. Njaga okugamba leero I want to tell you today, Mukama agenda kukitereeza. God is going to put it right. Leero tulina olunaku oluwanvu. We have a longer day. Tulina olunaku oluwanvu. We have a longer day. Mukama agenda kubawa amazima gye tuli. God is going to be trustworthy to us. Kyukira muno omugambe. Turn to your neighbor and say, Leero Mukama agenda kuwa omukisa. God is going to bless you today. Tomanyi wa gye gugenda kuva. You don't know where it is going to come from. Mu linnya erya Yesu. In the mighty name of Jesus. Tugendagenda mu 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 20. 2 Chronicles. Ebyomirembe. Ekyemirembe ekyokubiri onyiri olwabiri onyiri essula y'abiri onyiri olusooka Ebyomirembe ekyokubiri balindeko essula 20. Tutuuseeyo. genda maaso. Ebyomirembe ekyokubiri essula 20 olunya olusooka owagamba we bati. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo abaana ba Mowaabu n'abaana ba Amoni era wamu n'abo abamu ku Baamoni ne batabaala Yekosafaati okulwana naye. Awo ne wajja abantu abamugamba Yekosafaati nti, Ddayo ku lusooka. olusooka lugamba bwe luti, awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo abaana ba Mowaabu n'abaana ba Amoni era wamu n'abo ab'oku Baamoni ne batabaala Yekosafaati okulwana naye. Awo ne wajja abantu abamugamba Yekosafaati nti, eggye eddene likutabadde eriva emitala w'ennyanja e Busuuli, era laba bali ku Kazazanatomaali ye Engedi. Yekosafaati n'atya ne yeeteekateeka okunoonya Mukama, n'alangirira okusiiba mu Yuda yonna. Yuda ne bakuŋŋaana okunoonya okubeerwa eri Mukama. Baaviira ddala mu bibuga byonna ebya Yuda okunoonya Mukama. Yekosafaati n'ayimirira mu kkuŋŋaaniro lya Yuda ne Yerusaalemi mu nnyumba ya Mukama mu maaso g'oluggya oluggya, n'ayogera nti, ayi Mukama Katonda wa bajjajjaffe, toli Katonda mu ggulu, era si ggwe ofuga obwakabaka bwonna obw'amawanga? Ne mu mukono gwo mwe muli obuyinza n'amaanyi n'okubaawo
ne watabaawo ayinza okukuziyiza. Ayi Katonda waffe, si gwe wagoba abaali mu nsi eno mu maaso g'abantu bo Isirayiri, n'ogiwa ezzadde lya Ibulayimu mukwano gwo emirembe gyonna? Ne babeera omwo era bakuzimbidde omwo ekiggwa olw'erinnya lyo, nga boogera nti obubi bwe bunaatutuukangako, ekitala, omusango, oba lumbe, oba njala, tunaayimiriranga mu maaso g'ennyumba eno ne mu maaso go, kubanga erinnya lyo liri mu nnyumba eno, ne tukukaabirira nga tulabye ennaku, naawe oliwulira n'olokola. Kale nno tunuulira abaana ba Amoni ne Mowaabu n'ab'oku lusozi Seyiri bwe wagaana Isirayiri okutabaala bwe baava mu nsi ya Misiri, naye bakyama okubavaako ne batabakkiriza. Laba bwe baatusasula okujja okutugoba mu butaka bw'otuwadde okulya. Ayi Katonda waffe, tolibasalira musango, kubanga tetulina maanyi n'akatono eri eggye lino eddene eritutabadde. So tetumanyi bwe tunaaba tukola, naye amaaso gaffe gakutunuulira ggwe. Yuda yenna ne bayimirira mu maaso ga Mukama nga balina abaana baabwe abato ne bakazi baabwe n'abaana baabwe. Awo omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Yakaziyeri mutabani wa Zekaliya, mutabani wa Beneya, mutabani wa Yayeri, mutabani wa Metaniya, omuleevi ow'oku baana ba Asafu, wakati mu kibiina, n'ayogera nti, muwulire mmwe aba Yuda mwenna, nammwe ababeera mu Yerusaalemi, naawe kabaka Yekosafaati, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, temutya mmwe so temukeŋŋentererwa olw'eggye lino eddene, kubanga olutalo si lwammwe naye lwa Katonda. Enkya muserengete mulwane nabo, laba bambukira awaliraanye eziizi, nammwe mulibasanga mu kiwonvu we kisibuka mu maaso g'eddungu ya Lweri. Temulyetaaga kulwana mu lutalo luno, temulyetaaga kulwana mu lutalo luno. Mwesibe, muyimirire buyimirize, mulabe obulokozi bwa Mukama obuli nammwe, gwe Yuda ne Yerusaalemi. Temutya so temukeŋŋentererwa. Enkya mubatabaale, kubanga Mukama ali nammwe. Awo Yekosafaati n'avuunama amaaso ge ku ttaka, ne Yuda yonna n'ababeera mu Yerusaalemi ne bavuunama mu maaso ga Mukama nga basinza Mukama. Abaleevi ab'oku baana b'Abakolosi n'ab'oku baana b'Abakola ne bayimirira okutendereza Mukama Katonda wa Isirayiri n'eddoboozi ddene nnyo nnyini. Ne bagolokoka enkya mu makya ne bafuluma mu ddungu ery'ettekowa. Awo bwe baali nga bafuluma, Yekosafaati n'ayimirira n'ayogera nti, mumpulire mmwe aba Yuda nammwe ababeera mu Yerusaalemi, mukkirize Mukama Katonda wammwe, bwe mutyo bwe munaanywezebwa, mukkirize bannabbi be, bwe mutyo bwe munaalaba omukisa. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Clap your hands to Jesus. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. My hand clap to Jesus. Mukama mulungi. God is good. Some people, omanyi muli bantu, you know, you are a kind of people, mulina bintu birala nnyo bye mwagala, you have other things so far else,
kati mu kusoma ekyawandiikibwa kino In reading this scripture, mu kusoma ekyawandiikibwa kino in reading this scripture, abamu badde mwebase n'okwebaka some of you are sleeping. muka mulungi God is good. abamu badde mwebase n'okwebaka Some of you are sleeping. so tutunuulira wano So we look at this. nate era Even therefore, tugenda kulaba obuwanguzi we are going to see the victory bw'abaana ba Isirayiri of the children of Israel. naye leero njagala ompulirize bulungi But today I want you to listen carefully. waliwo kyensinga okwagalamu There's something I like most. waliwo kyensinga okwagalamu There's something I like most. njagala buli muntu yenna I want each and everybody obe ng'ontegeera era ompulira to be listening and understanding. nabo baganda baffe abawulira oluzungu Our lwokka brothers that listen to English, namwe mube nga muntegeera I want you to understand me. muka mulungi God is good. njagala mube nga muki leero Today, oba osanga or maybe, nkuleetedde ensonga I've brought the reason lwaki osaba n'osaba n'osaba why n'osaba you pray and pray and pray always, naye nga tolina kyolaba but you don't see the result or an answer. nga tolina kyolaba There's nothing that you see. njagala ofune bayibuli njagala obeera alaati jangu ofune njagala obeera alaati I want us to be alert. muka mulungi God is good. ensomero olusooka Olunyiriri olusooka lugamba bwe luti, awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo abaana ba Mowaabu n'abaana ba Amoni era wamu n'abo abamu ku Bamoni ne batabaala Yekosafaati okulwana naye. komawo so olwatuuka It came to pass, amawanga abiri 2 nations, ne gayimuka they stood up okulumba yuda to attack Judah. jjukira mu kaseera kano Remember this time, Isirayiri Israel eyali eggwanga erimu was one nation. nga erimu ebika 12 It had 12 tribes. kati bayawukana muka mulungi eggwanga erimu The one nation eryalina ebika 12 of which had the 12 clans, Isirayiri yonna yali ekolebwa ebika 12 and Israel was made of 12 Sulemaani clans. wamala okufa After the death of Solomon, so ne baawukana they separated, Yuda and Judah ne Benjamin with Benjamin, ne basigala bokka they remained alone. biri ebika 10 The 10 clans, bo ne basigala nga Isirayiri they also remained in Israel, bino ebibiri and the 2, ne bisigala nti Yuda they remain as Judah. mukama mulungi God is so good. essaawa zino Right now, bano bayimuse these have risen up okulumba Yuda to attack Judah. jjukira bulungi Remember, nti byonna ebika 12 ebyali nga bikyali byonna all the 12 tribes when they were ekika kya together, Yuda the tribe of Judah, kye kyali kisinga okuba ekyamaanyi this was more powerful kubanga abakulembeze because the leaders abaafuganga Isirayiri which ruled Israel baavanga mu Yuda come out of Judah. kati bano bo baakera ku makya ne bamanya So they woke up anew. bw'oba oyagala olumba eri If Isirayiri you want to attack Israel, abaasigala ebika 10 the remaining 10 tribes, olina kusooka kulumba Yuda you have to attack Judah first. bw'okuba Yuda When you strike Judah, bwe twogera ku Yuda twogera ku nju ya Dawudi we are talking about the gospel of David. twogera ku nju ya Dawudi Now we are talking about the house of David. bw'okuba Yuda When you beat Judah, Isirayiri ogenda kuba ogikuba then you'll be striking or hitting Judah. kati olina Israel. kulumba Yuda So you have to attack Judah. ye strategy That was the strategy. mukama mulungi God is good. tolina ngeri gy'osobola kulumba Isirayiri There is no way you can attack Israel. Yuda Judah, n'etuula and Judah will sit, n'etuula and they sit. actually obuwanguzi bwa Isirayiri bwonna All the victory of Israel n'ebifuula abayisirayiri eby'amaanyi and what made Israel to be powerful, bitambulira mu kika ekyo they are into that tribe ekya Yuda of Judah. ne mukama waffe okuzaalibwa And even the birth of our Lord, mu ekyo ekika it is the same mu clan Bayudaaya in the Jews. mukama mulungi God is good.
so bo okulumba Isirayiri For them to attack Israel, balina sooka kulumba Yuda. they had to attack Judah first. Tosobola mala galumba. You cannot just attack anyhow. Woba olina omuntu gw'olumba sooka omanye If there's someone you're attacking, you first obunafu bwe know his weakness n'amaanyi ge. with his power. Kati bano baakimanya nti Isirayiri So they knew that Israel, nga teyina Yuda, when he doesn't have Judah, nga Yuda tebayambyeko, when Judah has not helped them, kabaka owa Yuda the king of Judah, nga tabayambye, when he has not helped them, Isirayiri tesobola kulwana. Israel cannot fight. Bo mu bwongo bwabwe kye bakola ki? That is what they knew. Kye bamanyi That is what they knew. era bo kye bategeera. And that is what they understand. Tuli fena. Are we together? So ne bamanya So they knew tulina kulumba Yuda. we have to attack Judah. Yuda For Judah ye stronghold Geman eya Isirayiri. of Israel, Newankubadde baayawukana, though they separated, tebaayawukana bino ebyaffe. they never separated them like ours. Tebaayawukana bino ebyaffe They never separated like us. ebyokuyomba You know, pass on quarreling, ne mwewalana. and then you hate one another. Baayawukana ne basigaza oluganda. They separated, but they remained Nga with wolumba that. Isirayiri When you attack Israel, ne Yuda egamba nedda, even Judah will say, abo no, baganda baffe, those are our brothers. ffenna tuva mu nju ya Yakobo, We are from the house of Jacob. ffenna tuva mu lunyiriri lwa We Yakobo, all come from the lineage of ffenna Jacob. tuva mu lubirizi lwa We Ibulayimu. all come from the bosom of Abraham. Kati abo baganda baffe. So those are our brothers. Omanyi neyo enjawukana eyo That separation also, nayo olina okuba n'amafuta. you must have the anointing. Omanyi okuba nga mwayawukana n'omuntu For you being that you separated with someone, naye nga wakeera ku makya n'awulira nti waliwo ekizibu, but when he hears that there is a problem in you, tasobola kusigala, they cannot remain behind. tasobola kusigala. They can't remain. Oyinza okwawukana n'omusajja You may separate with the naye nga man, wokeera ku makya n'olwala, but when you become sick, yadde mwayawukana, though you separated, agamba oli ye maama w'abaana bange, he'll always say that she is the mother of my children. omukyalo oyo namuzaalamu abaana. That woman has my Newankubadde kids. tetukyayagalana twayawukana, Even if we divorced or naye weekuli separated, ekizibu ekimukwatako but when you have a problem, nina that I okumudduukirira. have to come and Akabanga help. akatini ke nabeera naye, The little time that I spent with her, at least yanzaalira abaana. she gave me children. Ago nago gaba mafuta. That is the anointing. Bawala bange mwawukanye n'abasajja My daughters have nga separated yakuteeka ne me, mu blacklist. and then even put you in blacklist. Oba oyagala okwogera naye ku by'abaana, If you want to talk with him about children, oyita eri mu baganda be. you go through the siblings or relatives. Oyina gy'oyita nti bannaaye There is somewhere you first go to and abaana balwadde. start explaining children are sick. Kankiddemu. Let me repeat. Kino ekyawandiikibwa kirimu ebintu bingi. The scripture has got many things. Banaye tusabenga Mukama enjawukana zaffe Let's always pray to God that our ziberenga separations enjawukana ya Yuda to be as the separations of Judah ne Isirayiri. with Israel. Yes, tuba twawukanye Yes, we've separated, naye obuzibu bwe bujja, but when the problem comes, nze yakwawukanako me who separated from you, nyimirira I stand ne ŋŋamba and I say, yadde oke tulinamu difference, yes, we have that difference, naye ate sisobola kulaba muntu agenda kutta but I n'ensirika. cannot see someone who's going to kill you and I keep quiet. Mukama mulungi. God is good. Yes, nkusabira nnyo taata w'abaana baatuuka ekiseera agambe I pray for you that the father of your children to reach a time. omukyalo oyo twayawukana Yes, we separated with naye that ebbanga woman, ettindi lye namala naye but the little time that I spent with her, saalaba bibi byokka. I So never saw only abaana bad be things. bwe baba balwadde When her children are sick nga naye mulwadde, and she's also sick, nina okuyimirira muyambe. I have to stand and help. Mukama mulungi. God is good. Nina okuyimirira muyambe. I must stand and help. Temunategeera You kikyenjogera. haven't understood what I'm trying to say. Buli kintu mu nsi muno Everything in this world, kyetaaga amafuta. it needs the anointing. So we twogera ku kwawukana, When we talk about separation, enjawukana zino za njawulo. all these separations are different. Nsobola okwawukana naawe ne I may separate with you ne lutafuuka lutalo. and it will not become a battle. Abantu batondebwa kwawukana. People are created to separate. Nkiddemu. Can I repeat? Kyukira muno omugambe Tell your neighbor, abantu people
twatondebwa kwawukana. We were created to be separated in any other way. Tetusobola beera ffenna. We cannot stay together. Era tulina okwawukana. We have to separate. Mukama mulungi. God is good. Tosobola kubeera maid emyaka gyo gyonna ng'osavinga mu nnyumba emu. You cannot be a maid for years serving in the same Waliwo house. akaseera woogenda okwawukana ne bakama abo. There is that moment that you will separate from your Bw'abadde bosses. maid, You must be kakati the maid. naawe Mukama akuwadde ekisa ofunye The Lord has given you the grace. awawukanye ne bakama abo. Now you've separated with your bosses. Mwe bengamba oba muliko ki? Mwasuzeewa. Where did you sleep? Mwasuzeewa. Kyekino tulabye abantu nga baawukana. We've seen people separate. Omwami n'omukyala The man and the wife, ne baawukana. they separate. Abamu bamalira ku poliisi. Other people separate through the Naye bwali police. mwekwana tewaliyo ki? But when you are vibing one another, they were not Bamalira ku police. poliisi, abamu musibidde mu kansoli. You go to police, others in Abamu council. muzunga n'obufaananyi bw'abasajja. You go with photos. Munsumba kino ekisajja Pastor, this man namala nakyo ebbanga mu bwa. has spent a long Naye kati time. kyawukanye olw'okuba kifunye sente. But now because he has gotten money, njagala kife. I want him to Oli taata die. w'abaana gw'oyagaliza okufa. The father of your kids is the one you want to die. Abakazi mujye bali mu abasiba bataata b'abaana bammwe. Women, thank you. Kakati omwana w'anaakulamu So, what if the child grows up? taata wo namusibako. You put your father in the prison. Bannaye emitima gikyuka bwe baba kukyayiguma si gwasoose. If you're left to just endure, you are not the first. Ate omuntu ng'akwetamiddwa baneesonga ku mulituziti. And when someone is fed of you, has many reasons. Babeka ng'ali weetamiddwako ku muntu. How many of you have ever get rid of someone? Ng'omuntu yali akutamyeko n'ogamba bannaye You got fed of someone and say enough is enough. olabanga owulya we yakutama kati nawe abakutyawo oti owabatama. So that is Oba owulya n'okwogera naye toyagala you feel like not even talking to them. kati mugume. So be strong. Ate balina okuleeta ssente gulwaki tokola. Mukama mulungi. God is good. So nga sinagenda mu kyawandiikibwa njogerako enenjawukana. I'm talking about divisions or separation. Era nkusabira leero And I pray for you buli today. lwoba ng'oyawukana n'abantu Whenever you separate with people, oyawukane nabo mu ngeri eno you separate with them in this way. nga si balabe bo. That and they are not your enemies. Bayinza okuba balabe bo mu birala They may be your enemies in other things. naye ng'ensonga wejja ng'etwala bulamu bwo But when an issue comes that concerning your life, bayimuka ne bagamba they stand and say, no, tagenda kufa. this person will not die. Mukama mulungi. God is good. Taata w'abaana The father of your kids, mweweereza ebisongovu just speak words like as you want. naye okusabira leero ekinaatuukanga ku fiizi w'abaana bo. But I pray for you that when it comes to the school fees of your Abemu children, nene ndowooza egamba and this abaana man, bange balina okusoma yadde maama w'abaana twayawukana he has to have this mentality, mind saying that say my children naye have to abaana study. balina okusoma. But children have to study. Era kubira esimu agamba owaaye And he'll always call you and say, abaana beetaaga sente mmeka how much do the children need? ezibaza ku ssomero shopping beetaaga The mmeka shopping, how much do you need? ye gwe waalidde Have you nawe eaten? ovevenge ng'ogamba sinnalya Then you also repeat saying, amale zonna azikwata omulundi gumu and gets the top money, azikuweereze and give it naye nga to you. mwayawukana. But you separated. Kati obuzibu buli wano. Now here is the problem. Obuzibu buli wano. Here is where the problem is. Wafuna omusajja You got a man, taata w'abaana akubuuza waalidde. the father of your kid asks, have you eaten? Omusajja ajja kubuuza The man will ask you, akuliisa ngaali. he's feeding you as who? Nga taata w'abaana kati onaabaki. So what about the one you have? Naye abanga taata w'abaana baaba mwategedde okugattika abakazi kino ekintu ate mwakitegedde bulala. You took this thing to another level. Abakazi Women, just mukyaliko nsonyi naye abakazi you still have that ab'ennaku shy, zino but omanyi osanga abasajja nga batambula bavimba. you find men moving or boosting. Nina abakazi basatu And I have 3.
kali kange na kali kange na kali kange. Women, the other one is mine and the other one also mine. Naye abakazi b'ennaku zino And women of these days, baba ate mwasusse okuvimba. you post a lot. Obasanga agamba nze siri wa bulijjo kuba ekyo You find kitegeeza I'm not usual. okuba n'abasajja bananga bonna bakufiirako. The 4 men are all Naye dying on n'omusanga ng'alaba you. You find her obulamu saying, bw'ensi buno yabuwangula. yes, this life, yes, I took it to another Ekimuwanguza level. obulamu bw'ensi alina abasajja bameka? The reason why she overcomes, she has 4 men. Mujja simukyaliku kasonyisonyi naye You still have that, shyness. gye tulaga But time to go. mugenda fuuka bahaji. He'll become Hajjes. Muka mulungi. That is good. Kale tukomewo. So Okay, let's eyo go back. naye enjawukana So that division yeetaaga amafuta. needs the anointing. Weetaaga okuba ng'olina omuntu gwe wayawukana naye You need to have someone that you separated with, naye ng'akufaako. but he cares about you. Kati kyokka kiwabulya. Now let me tell you this. Gwe mulimu abantu be twawukana nabo There are people we separate with ne twogera bingi. and we speak a lot of things. Oyo sirimuddira. I will never come back. Naye ng'omusajja yafuna sente. The man got money. Nga yafuna sente. He got money. Naye nga muli mutima gw'ogamba. And in your heart you say, oh, I Singa wish. omusajja ono agijjukira ne wampeereza akakadde kamu. I wish this man remembers me. Kaba kamala. Kaba kamala. Even I wish he remembers me and send me one Kati M. enjawukana gye njogerako. So that is the separation I'm talking about. Oli wayawukana naye nga wafuna sente. You separated the person, but he got Akubira money. essimu n'agamba owaayi. He calls you and say, Eyali maama w'abaana. hey, Manyi saakuleka bulungi. Manyi So ate what? ate ekonomi eno ogiraba. this I see the economy. Naye ku simu yotaddeko obukadde bubiri sooka olyeko. But I've deposited 2M first. Enjoy that. Tekikkirizika. Tekikkirizika. Is it unbelievable? Aba alina by'anoonya. Mulimu abantu nga talina kale n'aba alina ky'anoonya. Okay, even if there's something he's looking for, Oledde amazzi gakulukutya gye gali gakulukuse. water always flow where it has ever flowed from. N'aba alina ky'anoonya gendera awo ate. Tufe bwavuma olw'okuba alina ky'anoonya. Ng'okola ki? Kyova njaga abantu beekawaala. Muka mulungi. God is good. So weetaagayo enjawukana eyo You need such separation. ng'oli wayawukana You naye separated with someone, naye ng'era akabi we kajja gy'oli but when something comes to agamba you, waayi he says, kanjije nkuyambeko. let me come and help you. Differences zaffe Differences, tunaaziraba we oluvannyuma shall sort them naye later. wano kanjije nkuyambeko. But here, let me come and help you. Ate namwe mbasabira And I pray bwe for you. mwawukana n'abantu When you separate with people, beera n'omutima ogwo. always have that heart. Beera n'omutima ogwo. Have that heart. Beera n'ogwo omutima Just get that heart ogubayamba. of helping them. Muka mulungi. God is good. Beera n'omutima ogwo Get that heart ogubayamba. of helping them. Tokakanyala mutima. Do not harden your heart. Abamu muyina emitima emibi. Some of you have got bad hearts. Bameka wano nga muli ogamba ekirowoozo nina omutima omubi. How many of you say, it is true, my heart is like stone? Mwagala mbasongemu busozi. Waliwo neyangamba musumba. Someone told me, Pastor, Waliwo omuntu eyandeetera ssente someone brought me money. zaali miliyoni 6. It was 6M. Ne mugamba naye ng'olina omutima omugabuzi. And I said, you have a good heart of giving. Agamba leero gwe musumba. I said, hey, Gw'oli musumba waffe tulina ensonga lwaki tukuwa. for you, you are our pastor. We have a reason why we give you. Ne bano abali ebweru lwaki mba nzibu. But why do I give these other people? Ngaba bannaaye. Ne mugamba obawaayo wa. I said, you give some. Babeerayo gye mbonaabonera. Are they always there where I'm suffering from? So wano ekituuka kuze kyangu okumpa naye When it comes to me, it's easy. tekiringa wano ne nkugamba sisito enamu ebiri It's like I asked you have 20,000 with you. gimpe. Give it to me. Sisita agimpa bulungi nnyo nga tabuze ate nga She yina will give musanyu. it to me very happily. Naye munna akuliraanya awo ajja n'agamba owa But when your neighbor next to you tell you, oyinamu ebiri do you have at least 20,000? gimpe Give it to me. luba lutalo. Muka mulungi.
God is good. So enjawukana ezo So those such nga wayawukana separation, n'abantu naye nga bamanya nti ekizibu kijja you separated with people, and when they know the bagamba problem yadde comes, twayawukana said, though we separated, naye ke tujje tuyimirire but let naawe us come and stand with you. ezo enjawukana ozeetaaga mu linnya You erya need Yesu. such separations in Jesus' name. nze ndaba abantu bangi nnyo najja I nakkaabirira see many people come crying, abaana tebasoma abaana tebalina and children are not going to naye school. omusumba nsabira tata abaana baweereze fees. Pastor, pray for me so that their father sends fees. so n'okuba ne tata abaana nga mwayawukana naye ng'abaana abaweerera To have your father, the father of your children, ekyo who nakyo he kiba gets, kisa. that is also another grace. so nsaba mukama akuwa ekisa ekyo. I pray that may the Lord give it to you. mukama mulungi. God is good. so isirayiri Israel, woba oyagala ogikuba if you want to hit it, sooka onoonye oli gwe yayawukana naye. first look for that person that is sooka separated. onoonye yuda First look for Judah, awo ojja kukuba isirayiri. then you'll strike Israel. bano nabo kye baakola This is what these people ne did. balumba kabaka wa yuda. They attacked the king of Judah. kakati mwana wa katonda njagala olabe wano. I want you to watch here. wulira kino. Listen. abantu ebiseera ebisinga bye mulaba The people you see most times, ng'ayimirira that they stand ne yeepanka and then they boost up. ne yeeraga mu maaso g'abalala They show up before people. alina gy'agenda n'afukamira. He goes somewhere to kneel. mukama mulungi. God is good. njagala owulire I want you to listen. wano nga wetuli As we are here, wetuti the way we are, muffe amongst us, spiritually Momoyo, ani asinga okuba n'amaanyi who has more power mu mwoyo. wano nga wetuli spiritual as we are here, wano nga wetuli mu mwoyo spiritually, nga wetuli wano ani asinga okuba n'amaanyi. who is more powerful? lwaki mugamba nze kale we manvudde kani addawo. Okay, kakati now, okay fine spiritually Momoyo mbasinga amaanyi kyova olaba is more anointed than us. That is why mbeera wano he's always there nenematira and he shows off. neneeraga. He shows off. olaba ku lwokutaano See, Friday, nayita musumba philipu nga muwa brief to Pastor Philip engeri service gyegenda otambula. the way the service is going to run, namugamba and he told me asigenda kujja mu service. I am not coming into the service, nangamba lwaki and he asked me why, baali ne nanyonjo ne mbagamba and he told them no, njagala kubalaga today I want to show you omunene asigala munene. big is always big. nabagamba He told us, nabagamba leero mmwe he said, you people, mwe muli baabano mu mafuta naye kati njagala balaga I want to show you ki kye tuyita amafuta. what we call the tugamba anointing. nkyogera mbwaginga You know, I speak. tuli fena Are we together? nkyogera ne confidence. You know, he spoke with confidence. gwe tolaba n'engeri gyentambulamu. Is it the way mukama mulungi. God is good? wano waliwo abantu be bakuwa akazindala There are people that when you're given a microphone, abeera ati they will always abooluganda mukama yeebazibwe. praise God. mukama mulungi. God is good. singa anyumiriza omuntu If at all I make someone or raise up someone, ne mugamba yimirira and I tell person stand, jangu come, omuntu oyo muweeko obunamu. prophesy to that person, oyinza okutya. you may fear. abamu bakankana Some people start shaking or tremble. batandika okukankana They start, newe kijja kuffe but when it comes to us, ebyo bya bulijjo.
That is usual. era ntambula ngaziwa n'ogaziwa. He moves when he's. Tuba bagamba nabbi baba n'amalalo waayi. That is why they always say prophets always have that pride. Gumayo kubanga osobola okukola balaki batasobola kukola gumanyi kye kitegeeza. Do you know what it means doing what other people cannot Ate do? nawe nkusabira lunaku lumu njagalodde mu nju y'ewammwe And I pray for you. ng'ozimba ogaziwa lwa nsonga olina by'okola bye batasobola You kukola. stand and boast because there are things you do what they cannot do. Njagala ekika ky'ewammwe batuule nga nze we mbatuuziza wano. I want them Naye nga to bonna see. bagamba oyo They say that one. oyo yalimu ensonga enkulu, He has the main issue. oyo yalimu ekyamu oyo He has oyo. the secret we are looking for. Mukama mulungi. That is good. Njagala lunaku lumu Mukama akikolera. I want God to do it for you in one Ffe abamu day. bwe tudda gye tuzaalibwa When we go to where we are born, era olabirawo ddala engeri gye batuyisamu si y'ey'abalala, you see the way they treat us, not engeri the gye other. batwaniriza si y'ey'abalala. The way we are welcomed is Ne different. ku kyalo kitambula ne bagamba ha Even in the village, people will move and spread the baba news mutabani wa Yiga yazze, that the son of Swans came. mutabani wa Yiga waali. The son of Pastor Iga is there. Mukama mulungi. God is good. Kakati nawe njagala kituuka ekiseera baganda bo bajja kukyala naye nga tekukyalo teri amanya nti weebali, So your siblings naye will gwe come to- woogenza obeereyo but you where you've bajja gone, manya ha mwali they will know that he has come. Mukama mulungi. God is good. So kakati Now, wano mu kuvimba kubaawo here in boasting, yes, buli muntu yenna gw'olaba everyone eraga you see nga yeewulira that he feels himself or herself, n'ayogera bingi. and he speaks a lot. Kati nga we nnyinza okugira Now, like I can, kati ngeziseze kwano mubaweereza into the minister. nina kinjaga odemonstrating ekiri mu kyawandiikibwa kino There is something I want to demonstrate, ate njagala mukitegeere, and I want you to understand it. njagala mukitegeere. I want you to understand it. Gwanyiganyiga byotategeera jyawo. Kakati Now, ono nno omuto wange naye kiringa tubakiyita batya ndowooza mula ati tufaanagana, nze ni musajja munyirivu gwe kalamu. Omanyi kyensinga okujjukira ku kitaffe what I remember out of oba father, engeri gy'alyakula nnyo n'omukazi geza omugambe nti yiga oli mubi, tried to say that you look so bad. oba wali oyagala muyombe If you wanted to quarrel with him, mugambe yiga oli mubi. tell him that you ugly. Oli omusajja yayinanga mu kisenge kye In his room, ng'oyinza olowooza wa mukazi, you may think that that is a woman's room. waliwo obuziguzigu obutategeerekeka No, kano kali waliwo bwakwata he gets, n'ateeka wano nga wolaba abakazi, And he namala puts n'ababikula akakebe akalala opens another, n'atabula n'amikisinga mixes. nasooka lumu natuula One day I sat ne mutunuulira and looked at him. wamala omikisinga ebikebe nga bina After mixing, kati n'akwata ebirala bibiri now he got other two, n'amikisinga mixed them, n'ayisa mu kaviiri and then put them smeared into the hair. n'asooka ajja katuuti. He came onto the pulpit. kye nasinga omumanyaako What I knew about him, oli almost buli saavisi ambalanga tompya, every service he puts on a new shoe. engoye ziba mpya. Kati no baleeta variety, Now they brought, ate no teyagulanga he never bought. okumanya namwe mwali mwamutegeera nga basabi be bazireeta. When he prayers of people who come to church, Kati nakulabiranga olutalo lwaki tayambadde lwange. Mukama mulungi. God is Bali good. mu mwali mwayagala oba kitamu oba ki
nga bamuleetera ne bamuteera awo. They could bring a lot of them, then they put them there. Owaaye twambale ki? What should we put on? Oli omusajja ali naye nze temuzunga n'onaazireeta. Then if you bring them, Nze n'ebisaati byange bya era obuuza madamu oyo. Olumu amanyi okuntegekera. he knows how to organize or prepare. Mubalakkiridde. Agenda olaba njijjudde mbirala nnyo. He will see me putting on different things. Mukama mulungi. God is good. Nze mulimu ebintu byange byenjagala. Kati waliwo ekisaati kyange mwena temukyagala kiri ekyebimuli ekyo. Mukimanyi ekyo? Aba ekisaati ekyo bana ekinkolera ekyo. Ekyo ekyebimuli. Buli muntu angamba ne musumba ekisaati bana enkyagala. I like that shirt. Na yogerako ne madam noga oba kifuulenga uniform. Kinene bulungi. It is big. Nkitambula muze namba mpulira emirembe. Put it on and I feel peace. Kati zinagenze nazitegeka era badde njagala zikyusa. I wanted to change them. Paka wabaddewo nangamba yambala kkirira. Naye ava ku nsooka wano. That if she had come before me, Ekimuli kyange kibadde kijja. Kuba mbadde nkiraba. because I was seeing where it is, Kigolole bulungi kibadde kijja. ironed very well. Ekiyitibwa omukazi ate temutumalaako mirembe. Temutumalaako mirembe, nina okwambala kyenjagala. Mukama mulungi. God is good. Tukomewo. Kakati Now, you know, he's there. for example tulina olutalo nze naye We have a battle, me and him. tuli basumba. We are pastors. Nja kumugamba I will tell him, gwe tosobola kusabira yadde enswera n'etereera. you cannot pray for even a fly. Nja kumweragirako I will show off on era him. banaatu abajja gamba omusajja ono bannaye yeeraga. This man shows off. Mukama mulungi. Ate bwe banaatugamba katugeze alina omukyala, For example, he has a woman, a wife, maybe mukyala we ali lubuto, or maybe the wife is pregnant. omukyala ayinza okuba olubuto lwayitako. That maybe the Nsobola pregnancy okugamba. pastor. I can tell him. Nsobola n'osabira mukyala wo. I can even pray for your wife. Wano wali lubuto, ndaba oli omukyala I see a woman who is oli lubuto. pregnant. Jangu oli akusoose, amaaso gange gatuukidde eri buli waki wola buli mupiira. Jangu duka misini katugeze era gyemyaka gye gula gino gyemyaka kati yimirya Stand there. kati olaba Now you can see. ye mukyala we, That is the wife. oyo ye mukyala we. That is the wife. Nsobola omugamba I can tell mu him byakweraga, mu byakweraga in showing off. nsobola osabira mukyala wo I can pray for your wife n'azaala bulungi ate gwe tosobola. and gives birth well, but you cannot. Byakweraga Just showing off. era babaawo And people who are there, ne bagamba they will say, ne bagamba people will start saying, tulageeko oba bayinza okulaba nze or they may see me ne bagamba omuntu oyo w'amaanyi, and they say this person is powerful. w'amaanyi. He's powerful. Okweraga kubaawo, Yes, showing off is naye there. njagala omanye kino, But I want you to know this. buli muntu yenna ne waba yeeraga atya, Every person, however much he shows off, alina gy'agenda there n'afukamira. is that place he goes and kneels down. Bino byolaba byeraga The thing is, you see him or her boasting n'abakakasa and assures you, n'akugamba kino kijja and kubaawo, he tells you this will happen. tojja You will kufumbirwa. not get married. Abamu teboogeza excitement, Some people don't speak by excitement. abamu akyogera akyekakasa. Other people speak with Wamala confidence. And okigamba after telling it agamba to you, ojja kubonaabona, they tell you will suffer. tojja kuyitamu. You will not go through. Omanyi kyazaako, You know what he does next? omanyi kyazaako, You know what he will do? wamala obigamba After telling mu you, kiro eyo gye batalaba alina gye yeekukuma. there is where he goes. Ekigambo kye yayogedde The word is spoke nakka ku maviivi. and it goes on to the knees. Kyonna ky'asaba oba musamize oba asaba Katonda
ne yeegayirira kituukirire. And they will go onto the knee and intercede. Gw'olaba abantu mu public, You see people in public. nze gundi tebankwatako, Me, they don't touch me. nze gundi Me, that person. tebamanyiira, Me, they don't familiar nze me. mutabani wa gundi Me, the son of so and so. tebankwatako. They will not touch me. Wano mu public kyalaga, In public, that is what they show. naye mu kiro ekyo But in the night, alina amaviivi gy'agassa, that is where he puts or places the knees ne yeegayirira Mukama. and cry to the Lord on intercede. Kiki kyengezako bagamba? What am I trying to tell you? Temutuula bano okweraga. Do not see us boasting here or showing off. Mwoyo wa Mukama ali ku nze, The Spirit of God is upon me. Mukama andaga bw'ati. The Lord shows me this. Ekirabo kyaffe si kyangu, Our gift is not so easy. si kyangu. It is not easy. Gwe n'ontunuulya n'ogamba, And you look at me and say, bannaaye, oh, singa mbadde nsobola obeera n'ekirabo ekyo. if I had been with such a Era naffe gift. tulina be tutunuulira And we also have other people we look nga at balwana okukifuna. fighting to get it. Kati ffe abakiina Now, do we have it? tutambula tuti We move, nga tweraga twewuunya, showing off, feeling ourselves. naye ate But tulina gye tugenda there is where we go n'okkakkana wansi, and you come humble yourself down weegayirira, and you intercede. n'amaziga ne gajja, And even tears come. n'okuba feesi wansi. You even put your face down. Mukama wamala okuwa, After the Lord has given to you, nange ne njija gye muli, then I also come to you. ne mbagamba nzaani And I will tell you, eh? mwena ne mukube kwegana ne mpulira nga mwe mbayina. And I feel like I have you in my hands. Era And wenkeera ku makya when I wake up ne ŋŋamba ono, and I tell him, yimirira awo, stand there. nawe yimirya wali. Omukyalo oyo omumanyi? Do you know her? Baako ky'omugamba ekikwata ku bulamu, Okay, tell her something about her life. n'otakula omutwe. You start scratching Kati awo her nange head. nyimirira ne ŋŋamba, Then I also stand and say, hey, hey, okay, kino kyangu this kyawedesa. is simple. Mukama mulungi. God is good. Omanyi kye bayita Do you know what it okubanga means? osobola otunula mu bulamu bw'omuntu bwonna ng'obumanyi. For you can x-ray someone's life that you don't know. Kakati wano ne mbeeragiramu ne ŋŋamba, Then I come and start showing off on you. juzi Recently, nagamba maama wammwe, I told her, Mama, yambuuza, she asked me naye okukwata ku muntu bw'oti to touch onto someone n'agwa eri and he falls. kiba kitya? How does it sound or feel? Ne mugamba, I told her, lumu ndikikujjukiza, one day I'll remind it to you. lumu ndikikujjukiza. One day I'll remind Era it to nina you. akaseera aka And there's one nja moment kujja mubuuze. I'll come and ask Kati her. no ye omulaba amanyi ebya kyaki tabisobola, She knows that she cannot manage the church atya things. n'okwogera n'abantu. Kati buli omutunuulira njijjukira nange we nali. Whenever I look at her, I remember how I used to be. Ne bwe linda akaseera we kalijja But wait when the time comes. nga njewe mu America ndya ssente zange, He's in America enjoying ng'ali wano alagula. here prophesying. Mukama mulungi. God is good. So wano mu public Publicly, tweraga, we show off. naye okweraga kuno But this showing off, tuyina there is gye tuddukira. the source of place we run to. Banaye abakamera mundeke neetaayi. Oba tonfuna mu kamera lagawo bantu, mundeke neetaayi. Mukama mulungi. God is good. Wemba temunfuna mu kamera mulagewo bantu. Mukama mulungi. God is So good. wano ne tweraga Here we show off, ne batugulumiza. and they again start glorifying us. Kati waliwo yangambye jjo, Someone told me yesterday, yangambye kati ssebo watandise gundi You wakiisa started- otya? Yangambye natandise zoom. instead that you Yangambye baba started, watandise zoom, tobeerawo n'olagula. you started Zoom, now you are in your Omulala yangambye baba musajja gwe amalala gaki, ne mugamba owaayi. pride for what? Actually olaba ekyabaddewo ku Lwokutaano, Now what happened on Friday? oyo akimanyi nalina byange byengezesa. I was trying testing my own things. Gwe kitunuulye spiritual olina byogezesa mukugezesa. In testing,
waliwo abatanoonya kugezesa. There are people who don't look for trying. Kati sebo ffe tugezesa na kugezesa. For us, we do it. Ministry yaffe waliwo Mukama gy'agitwala. There is somewhere level that God is taking our ministry. Time egenda tuuka. The time is going to come. Mbeera wali waggulu katuuti. That will be on the pulpit. Nensabira abalwadde abali wano. And pray for the sick. Nensabira n'abatali wano abali mu bitundu And now pray for people who are in different places. Nendagula abantu abali mu bitundu ebyenjawulo. Prophesy to people who are in different. Kafaananyi nga bwe mutudde. Just imagine as you're Nga seated. mu maaso gammwe waliwo screen nga bandabira bulabizi ku screen.